jako akawuwo. ABS TV jako akawuwo lubeera lunaku lwa kusatu ne tujja n'akanyomero Omukulembeze. Olunaku olwaleero gwenze naye nno munnamateeka Apollo Kantinti. Tusinga okumujjukira mu kalulu k'omwaka 2016 nga kano nno yakawangula ng'omubaka wa Kyadondo East. Wabula oluvannyuma lw'emyezi emibale omubaka ono kkooti enkulu yamujja mu Parliament olw'ensonga ezaaliwo olw'omu ku banne be yali yavuganyiza nabo okugenda neyeekubira enduulu amanyiddwa nga Stenda Sebalu. Ngenda kusooka nkuwe Honorable akubuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso. Mbalamusiza nnyo abatula ABS TV olunaku olwaleero. Namwe ABS TV kambeebaze kundowoozaako kunkyaza mu kanyomero kano akamu badde mulabira mu mulungi nnyo. Era sala zange zikyalina mmwe ne Pastor Yiga sala zikyalina mmwe mwenna. Tumanyi nti nno akaseera ke tulimu ate ye kamuleeteramu ebizibu ebirala naye bijja kuggwa nnyo mwebale kunkyaza. Embeera egamba ki? Embeera yange bw'ogiraba tukyali mu kaseera ka corona, abantu baagala okuddayo ogenda okukola ate ffe waffe wanene Wakiso tufunamu okusoomooza nti abantu balina kufuna mmere na buyambi bwa gavumenti. So bwekyo bweri ne ku kyalo kyaffe Kabubbu babuya tuwaliwo neyazadde abaana abana kyemmanyi mu maaso eyo mujja kuba mugenda mumukeberakokko naye nga otherwise embeera bwekyo bweri. Oyimiridde otya mu mbeera kubanga corona we yajjidde tubadde nga ebbugumu libadde litandise okweyongera nga abantu abasinga bali mu kweteekateeka tukusuubire okubanga ku luno tukusuubira oba awo ejjako n'akabuuza definitely nteekwa okukomawo abantu b'Ekyadondo East baddemu balage choice yaabwe mu kalulu ensonga ziri nnyingi naye ensonga ezisinga okuyitamu ekisooka nti no bannonda ogenda bakiikira mu Parliament n'ey'ekkumi. Ensonga ezazisaye mu Parliament zaali tezeekuutisa kunze kubba kalulu, zaali tekuutisa ku bawagizi bange kulwanagana n'abalala, zaali tezeekuutisa ku muntu omulala yenna yali mu kalulu okuggyako bwe bagamba akakiiko k'okulonda ke kaakolamu ensobi eziri awo. So n'olwekyo tutwali bamativu naye twali tukuliza kkooti kyegambye ne tugera n'ekyo ne tuddayo mu bantu ne basalawo ne bagala Kyagulanyi agenda akwatemmukko ekyo kibaddewo. Kati akaseera kano era emyaka 5 giyiseewo nina okweyofaringa tuddemu akalulu kano era ffe kye twagala kitugoba Stenda Sebalu twagala tuddemu tumukuba akalulu ku luno nga talina gyagenda kuddukira. Kyogamba g'osinza okutunuulira? No, oyo ye yeetaga punishment era nsaba abantu b'Ekyadondo bonna oyo bamubonereza bubonereza tebabaako kintu kirala naye bamukuba akalulu akamubonereza kubanga yali alowooza nti waladduka owa Justice Kavuma agende bakyuse ebyokulonda by'Ekyadondo eddoboozi ly'omutwe Kyadondo baddennyirire kijja kuba kikoze eki kimumalidde naye zuuno wendi nkyali eligible ndi mulamu ebizibu byonna bye nayitamu nabiyitamu n'embisuuka kaakati wendi and I'm offering myself to the people of Kyadondo East again ate nabo kye baŋŋamba sitenda nga tonnamu kuba kalulu nga bw'ogamba ensimbi ze wazimalayo. No, sitenda ekisooka ndowooza abantu abamu abalaba akatambyako olwo ke baakwatira ku kkooti katambula nnyo ku mikutu mingi nnyo naye sente nali sizikkirizaamu manyi tosobola kukkiriza justice system gye tulina oli n'agikozesa n'akubbako obuwanguzi bwo n'amala okubbako obuwanguzi bwo ate ne bagamba muvaayo omusasule ssente ng'ate bagambye akakiiko k'okulonda ke kaasobya yali respond number 1 kati eno unfairness bw'ogikkiriza n'ebeera ng'ekyagenda mu maaso kati bwekinatuuka ku muntu omulala atalinze so sente ezo sizikkirizangamukwe era nabagamba nti no I'm not going to pay a penny okugamba nti akakiiko k'okulonda kaasobya nga nange neetaba mu kulonda sitera nakawaabira lwakuba yali ayagala kuddamu okutegeka akalulu. Navaayo mwebale kusaba sala zammwe ne bannakyadondo abankyayira abangi bammazaako n'amaanyi ne banzaamu amaanyi ne baŋŋamba tukyaliyo Kyadondo bw'omaliriza bino byonna komawo tuddemu akalulu. Toyinaamu kutya engeri luli akalulu kali gye kakutwala paka mu kkomera omulundi guno tofunamu kutya n'ogamba naye bannaayo beebufuzi lwaki sibivaako? No, to the contrary, yes kantwala paka mu kkomera naye ate ekituufu nali nkimanyi bannakyadondo bakimanyi nti nno nze gwe bali bawadde akalulu engeri gye banzijayo ekirungi nti abantu bangi bakitegeera byatambula nnyo mu mawulire bannamawulire mwabitambuza mwebale nnyo ne bategeera so buli muntu eyasala mu kkooti y'abantu omusaala agamba nedda sooka okomewo tubalage nti nno naffe gye tuli buli myaka 5 basobola okikola luli nekiba ki ne babeera ne kkooti yaabwe ne bamaliriza ebintu byabwe kati akaseera keekano. Okyayimiridde ne FDC oba ku luno ogamba zigenga Kyagulanyi osanga wano we naayita? No, ebyobufuzi bya wano mu Uganda nabitandikira mu FDC era nkyali mu FDC era ndooza ebyobufuzi nja kutuuka kuvamu nga nkyali mu FDC
ng'ekibiina kyange time to spend the time nene nnyo n'ekibiina tuyise mu bingi nnyo ebiwanvu n'ebimpi tuyise mu bingi nnyo ng'ekibiina nti era tukyatambula nga family era nja bakwatira flag teyina we yatuuka neekulekerera omanyi yes manyi kyoyogerako naye buli bwobeera ng'olina abantu bese 10 mu lumu oba abantu 10 mu lumu baba balina endowooza ziri 10 mu kasenge ako bayinza okubeera mulimu some individuals era baalimu abaatuka akaseera bolo nga bawulira baagala kukwata kkubo ddala naye ekkubo eddala baalikwata I think bebajjayo babirabye Apollo Kantinti yaliko omubaka wa Kyadondo East nga nno ne mu kalulu kano mweteefuteefu era agenda kuvuganya ku kaada ya FDC olunaku lubeera lwakusatu akanyomero omukulembeze ndi Babra Nabukenya